Yes, ku Progen Media nagamba video eno gilikinge then ogiwulirize paka wa jegwera then otuwe endowooza yo ku nsonga gye tuba twogeddeko. Essaawa zino obutakulwisa mwatu ate kyaddaaki gavumenti evuddeyo esobola okuba nga etwala omukyala Betty Nambooze Mugwanga Lya America asobole okuba nga afuna obujjanjabi. Palamenti kigambibwa okuba nti yakusasanya emitwalo gya $18 okujjanjaba omubaka wa Mukono municipality ng'ono amanyiddwa nga Betty Nambooze Bakireke ali ku ndiri mudwaliro wali e Lubaga. Story eyo nagikuwa omukyalo ono yagwa mu kiyigo era nagwa bubi nnyo ne bamuddusa e Naggulu hospital ne balemererwa ne basobola okuba nga ate bamuddusa wali e Lubaga ate nga mwatu ate nabo bagamba nti ensonga ebayinze. So mu mbeera eyo Nambooze wakutwalibwa mu ggwanga erya America eri abasawo abakugu basobole okuba nga bamwekebejja oluvannyuma lw'okuba nti ekigwo kye yagwa mu kiyigo kyaddirira okuba nti omukyalo ono okufuna obukosefu buno bwonna bw'alina ku mugongo kyaddirira okuba nti waliwo ensindikagano eyali mu palamenti abajaasi mwe baakubira ababaka bwe baali bawakanya ekyokukola ennongoosereza mu mateeka okuggyawo ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda. So mu mbeera eyo omukyalo ono omugongo ogwo tegwateerera bulungi kyova olaba nti era atambuza n'omuggo era bwadda ewaka yali agezaako okuba nga ali mu kiyigo anaaba mwattu eyo gye yagwira ekigwo ate omugongo n'aguddamu embeera ate n'etabukira ddala ne bamuddusa e Naggulu ab'e Naggulu ne bagamba kituyinze kitususseeko mumutwale e Lubaga essaawa zino gyali naye ate palamenti yo yavuddeyo aneteekawo embeera negamba nti omubaka waffe ono tumutwale mu ggwanga erya America abakugu basobole okuba nga bamwekebejja bamutereeze bulungi omugongo ogwo. Naye ng'ate bino byonna bigenda mu maaso naye obusungu bannayuganda bo bakyalagira ddala nti si bamativu olw'ebikolwa ebimu ebigenda mu maaso naddala mu palamenti ey'eggwanga erya Uganda. Ekibuuzo ekibeera ku mmeeza ne ku mimwa gy'abantu kwe kuba nti lwaki eggwanga lyo nga lyo terisobola kubaako n'amalwaliro g'amaanyi ge basuubira okuba nti gasobola okukola ensonga nga zino. Era abantu bangi bakujjukiza ebyatuuka ku mukulu Jacob Oulanya omusimbi bamuteekamu muyitirivu naye ate mwattu ate n'olabira ddala ng'ate embeera tesobola kubanga etereera ate ng'omusimbi gwe bayuyeeyo mungi nnyo ddala. So bye bimu kubinyiza abantu ab'enjawulo ne bagamba nti naye ng'ate lwaki ebintu ng'ebyo tebabikolera wano tebateekawo facilities nnungi ziyamba bannayuganda nabo okusobola okuba ng'ate mwattu ebirwadde ng'ebyo bwe biba birumbye abakungu basobola okuba nga bajjanjabibwa wano mu ggwanga erya Uganda. Naye nga ffe twewaayo okuba nga tukuwa updates zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Likinga, commentinga era osubscribinge.